Popin Media. Tutwala omukisa guno okutangaaza eggwanga ku ebyo ebize bifulumira mu mawulire ensangi zino. Waliwo omwana omuwere eyawozibwawo mu ddwaliro lyaffe omwaka oguwedde. Kituufu twalina omuzadde Namulondo Ngunazaabula eyazaalira mu ddwaliro lyaffe lino omwezi ogw'omusanvu omwaka oguwedde. Kigambibwa nti oluvannyuma lw'okuzaala maama ono alina omuntu bw'agamba nti bwe yalinako oluganda bwe yeesiga n'amukwasa omwana, wadde nga yaliko abooluganda abalala babiri abaali bamujjanjaba mu kiseera ekyo. Era kino eddwaliro teryakirinaako buyinza. Ensonga zino zaakwasibwa poliisi era eri mu kuzinoonyerezaako. Tusaba abantu mwenna okusigala nga muli bakkakkamu ensonga zino bwe zikolebwako poliisi. Robert Ssentongo, omukulu w'eddwaliro, nti omwana yakola ki? Ebisigadde bibaddewo era bikyabeerawo, naye nsaba tuleke poliisi ekole kunoonyereza kwayo. Kamera zammwe ziraga ki? Ensonga nzinnyonnyodde ng'eddwaliro bwe ziritegeera, ebirala biri mu mikono gya poliisi. Nsaba tukireke bwe tutyo, kubanga waliwo okubuuliriza okugenda mu maaso era tukakasa poliisi ejja tuwa ekituufu. The management of Kayunga Regional Referral Hospital wishes to address public concerns regarding the reported disappearance of a newborn baby from the hospital. Indeed, Ms. Namulondo Ngunazaabula delivered and received appropriate care from the hospital in July 2025. Upon discharge, the mother reportedly handed over the baby to a person whom she initially identified as a cousin from Wakiso, Nansana district. Immediately, however, it was reported that the said person had disappeared with the baby. Immediately the matter was reported, the hospital activated its internal emergency response procedures. The incident was promptly escalated to the hospital security, senior management, and subsequently to the Uganda Police Force, who are currently handling investigations. Preliminary findings from the internal reports indicate that the mother had entrusted the baby to an individual known to her prior to disappearance. At the time, the individual was perceived by both the mother and her attendants to be a relative or a close associate, and there was no indication to the hospital staff of any immediate risk. The hospital takes patient safety, particularly that of mothers and newborn, with the utmost seriousness. We wish to assure the public that we are cooperating fully with investigative authorities and will continue to support all efforts aimed at resolving this matter. We urge members of the public to remain calm and to allow the ongoing investigations to proceed without speculation or misinformation. And we thank you very much. I'm Robert Ssentongo.